bannamityana naddala abasiraamu muli babi nnyo era mbabanja piki yange gye nabasondera nawuliddeko Seeka Anas ng'agamba mbu baginsondere bagimpe bampeemu na 2 naye njagala kumugamba mwanye ekitiibwa muganda wange oyo mu Luganda bagamba akasanke kakulemye okumanya toleete ŋŋaŋa babi bamululu balina enkwe ne fitina ensaalwa n'obutaagaliza n'obulo piki emu we yabalemera okumala ebbanga musonde 2 nawulidde oduumira basole nga buli omu yeekwata mu nnyindo musonde piki yange abasiraamu b'emityana sijja kukimenyawo bankwe kiki ekyo ekyasinga nga wabakyawa nnyo manyi ndi musiraamu nagenda ne bankabira ebizibu byabwe nembitunulamu nendabanga musiraamu munnaabwe naye akamba mbayimirirewo naye kyankuba ennaku kwolwo bajja bangi piki nga bamaze ogikaaba nti tebagisobola kugifuna nembaga kangula empya kapyata nenjireeta nga bayitirivu zitakibira ne zivuga Allahu akbar Allah nga bankongola bati abasiraamu abasukka 1000 baaliwo ab'emizikiti egy'enjawulo nimbawa piki nekino ekiyumba ky'okumutwe kyerere kino olwo nno bansubiza obululu kamaala era gwoliko nga munda bankongola bati mu sporting station abasiraamu abo kabe balondera omuzikiti okwo nafuna obululu 2 ekiraga nti bye basomesa musiraamu muno wa Luganda lwo bya bukuusa Seeka Anas ye musomesa temubitegeeza mulekeraawo enkwe temwaliridde byange nga mumanyi temumpe Robert Kyagulanyi Ssentamu esingo ew'omubaka zaake omusajjawo ekidduka gye tukirese Kyagulanyi Ssentamu nsaba Allah akusiima nsaba Allah akukulembere paka muteganene njagala okimanyi wano tukwagala nnyo ndi ku muzikiti bonna bonna bakwagala nnyo webale kutwagala zaake ssebo waŋŋambye imaamu ogenda muwayo $10 ssebo zaake ettooke lya imaamu tulirinze bannange temwerabira okulonda temwerabira omusajja temwerabira omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu mbagala nnyo zaake temumwerabira ekyo mbadde nswa kimpisa bubi naŋŋamba nkitandikira wa naye nga ndi mugumu nti Allah ajja kukola ki enteekateeka n'olwekyo Allah tusaba akuwa ebisingawo ate aleme kukuwa mitima nga gwoli olwaleero wandibadde oleese ab'amawulire nti bakwate emirimu naye tebatukoze bano basazeewo olw'obulungi bw'okoze bakikolere tusaba Allah akulongosesa obulamu bwo akuteera omukisa mu zzadde lyo akuwa obulamu obulungi ate ayongere okusitula amadaala abantu bano bagambe ekigambo eky'omuziki Assalamu alaikum warahmatullahi bantu basabasajja nkiddamu nsanyusa obalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumire munalebo zaake abatumire baganda bange abasiraamu tuveemu eddoko ekyo nkiddamu abasiraamu tuli babi naye nze wennakyudde nekinkwatako nenkubira Jamiini nenkubira bakwano gwange walajjasamu abananga omusiraamu aweebuka njagala ombuli ono omusajja aweebuka atya mu maaso olwa piki obupiki era ssebo piki eno giraba ne bwenva noga nti ogenda gitunda tolimpulira ku kigambo kyonna ekyakamaanyi nekitange tagiri wallahi taata wange ali kubigera nandigambye nti eno piki akajiwani naye mba ndyazamanyisa imamu piki sababu Você
Omuwala n'asaba mitwalo etaano si mukazi wa waka kinootimwa n'omwetonde nsaba omusonyi akasente kakeereyemu nakimuobatulamu kyabagenda kubakusaba ebigambulamu omwalimu mwalimu okwawo sente bigaali agera kumakya n'ayaziira naye omusajja amulangire piki nga ne basudde mutwalo mutwalo fennawo nze nakirabe nengamba kisitagwakyana zalima naggalama nyinza n'okufamulemutwalo naye nakubidde abasajja nenkula jamini nenkula lulaki obusiramu muwe kukagulira gagga omusajja fangaja kukikala obusiramu emiliyoni 5 nembagabwe zinalema ngenda kwesolairafuddako nga ngenda gitunangule biki omusajja wakwakijiguza wenu musiramugoleruyi ezozo bibi nekale yagenda kyakumanya onkubira akasinde wagitunda akati nga nfumawo kwaba giyo muvemu obukoda abasiramu muli bagaga abasiramu muli bagaga simanyi muziki bagiramira kaasa ababyala muli basiramu abasiramu muli bakaasa ekyuma kyavaayo sokola biki sokosembezewa kana akantu okalaba ekyuma kyavaayo yetaga mitwalo 3 kizzaayo naye gwoli Kampala weyagala sitowulira saba Allah akusiima saba Allah akugazi bantu basa abasajja nkiddamu musanyufu balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde onalebo zaake abatumidde baganda bange abasiraamu tuveemu eddogo ekyo nkiddamu abasiraamu tuli babi naye nze bwe nakiwudde nekinkwatako nenkubira Jamini nenkubira bakwano gange walajaabanange omusiraamu aweebuka njagala ombuli ono omusajja aweebuka atya mu maaso gaffe olwa piki obupiki era se bupiki eno giramu ne bwe nfa noga nti ogenda gituula illa iyo tolimpulira ku kigambo kyonna ekyakamaanyi nekitange tagiri wallahi taata wange ali ku bigere nandigambye nti eno piki akandiwani naye mba ndyazamanyiza imamu saba ati ye abanja emigaati ali mu mbeera ki olunaku olwaleero nga abasiraamu b'Emityana bamwana yinki Luzzi eyali yegwanyiza obubaka bwa palamenti yavaayo n'ategeeza nti abasiraamu b'Emityana banaku nnyo ekyo nkivumirira nga abasiraamu b'Emityana tetuli banaku nnyo babojjere yatulangira emigaati n'atulangira piki ne piki tugireeta ejja bagiguze n'emigaati gye yatulangira emigaati gye giigino Luzzi bw'aba asobola akima emigaati gye tetukyajjukira kika kye yaleeta buli kika tukireese Luzzi tetukyakkiriza tetukyajjukira kika kye waleeta kya mugaati emigaati tukireese abasiraamu b'Emityana b'olangidde ebbanga Luzzi ye yaliwa tukoye okujoogebwa emigaati gye giigino Luzzi wagambye wagituweera ku muzikiti n'ovuma bakadde baffe abawumma bajejjebula nobasensebula emigaati gyo giigino buli kikamu ekiri jangu ogikima Emityana wagituweera amanyiro yakina emigaati akina emigaati kyeyatuweera wano mukiseera ku muzikiti gw'Emityana abasiraamu b'Emityana muganda ajja agikime akime emigaati gyembw eyo notuvuma enkyakya abantu abalungi bwetuti natuvuma enkyakya olw'emigaati obugaati ajja agikime saba wakitiibwa Allah abamalire ya rabbi
enjankera mitiyana akiseka bali mu mugambe nti ali ajja mitiyana jengenda kusalira juma ngenda kuwa piki mpya piki ya mwami Luzzi gizeyo omulanga gwange ngabwe gwandese wano ngumaliriza piki yo sebo mpya ya kaveera n'amafuta ngenda kutera mu fulu tanka naye baganda bange wuliriza bulungi muigogaba mu bantu 10 bowa mulimu omu mukwano gwa Allah agenda kusabira edduwa ngeva ku mutima kuno mu bantu 10 bowa mugenda kubeera mu mukwano gwa Allah agenda kusabira edduwa ngeva ku mutima weyongera okufuna buli ayina wojje okulaba nga omusiraamu oyo taweebuuka ku kyalo kutandika musongesaamu mimwa nti oyo yavuga piki ya mwami Luzzi. Nsaba wakitiibwa Allah ayingiwaze maali yo ajamini nsaba Allah akunjagalire baganda bange mwenna ziwa mamarania senta mu fonzi zamzamu alite ebintu okuva Saudi Arabia nsaba Allah abamalire ne baganda bange abalala era n'abatayagala kubogerako manya nsaba Allah abamalire wallahi nsaba Allah abamalire nsaba Allah abanjagalire nsaba Allah abanjagalire seka tugenda muwa piki mpya nga yakaveera abasajja aba batusaaza wallahi balina ebintu bye bayitamu alina okusaza ku makya subuhi akeera nnyo ku 7 buli alina ebizibu atuukirira gye buli alina kyolina imaamu mutuukirire omukulu w'eddiini omugulira ekyo omugulira bateekamu bingi mbasaba baganda bange era sekabadiri mu mutaagi nga mumugambe ali muzungu ajja ngenda kusalira mitiya nenja insha Allah taala nsaba Allah kitirize assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbajukiza aba center phones and accessories bali seta basuubuza amasimu buli ayagala okusuubula essimu n'ayagala okugula akamu